Tabamiruka w'ekibiina kya National Unity Platform NUP atudde olwaleero aleese abadde Ssaabakunzi w'ekibiina kino Fred Nyanzi Ssentamu asuuliddwa wamu ne Francis Zaake Butebi abadde akulira abavubuka mu kibiina. Mu kulonda kuno Robert Kyagulanyi Ssentamu asigadde nga ye mukulembeze wa NUP, omutesitesi era Ssaabawandiisi w'ekibiina ye David Lwesi Rubongoya, omuwanika ye Benjamin Katana, omwogezi ye Joel Besekezi Ssennyonyi n'abalala. Mu nkyukakyuka CBS zerobye Habibu Buwembo yalondeddwa nga Ssaabakunzi omuggya w'ekibiina kya NUP, ate omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye n'asikira Francis Zaake Butebi ku ky'abavubuka mu NUP. Tabamiruka ono yatandise ku ssaawa 3 ez'enkya, wabula obudde butuuse kukunira ng'abalonzi bakyali mu kisenge omulonderwa. Mu tabamiruka oyo ekibiina kya NUP kifulumiza ekiwandiiko ekyemulugunya eri ebitongole eby'ebyokwerinda olw'effujjo eribakolebwako ng'ekibiina omuli n'okubalumbanga ku kitebe kyabwe. Omwogezi w'ekibiina era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssennyonyi agambye nti Tabamiruka ono ayisiza ekiteeso eky'okuwandiikira ebitongole eby'ebyokwerinda nga beemulugunya olw'engeri gye bibayisaamu. Tuyisiza resolution nga tuvumirira eryanyi eritukolwako ffe ng'aba National Unity Platform bajja batulugunya abantu baffe. Mwalaba ekyali mu Kalulu Kawempe North ne bakuba abawagizi baffe, abakulembeze baffe ne candidate ne bannamawulire ne bakubibwa, ate nga ne kaakano tewali yadde n'omuntu n'omu eyavunaaniddwa ku bumenyi bw'amateeka buno. Muzze mulaba nga ekitebe kyaffe bakizingako nga batukolako effujjo ery'enjawulo, ate nga tuli kibiina ekiwandiike kitegeeza tuba tusobola naffe okutambula ng'abalala bwe bakola. Y'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde ne Sekuvumirira effujjo erisusse okubakolebwako, nga n'olwaleero wabaddewo ababadde baagala okuyiwa Tabamiruka waabwe naye ne kitasoboka. But again, we also know that because of your aggressiveness, your constant exposure of the double standards of the injustice, maybe the spirit of shame came over them yesterday. So here we are, ladies and gentlemen. We just had our successful delegates conference. We just reconstituted our National Executive Committee, and we are up and running. I want to congratulate all the winners and also congratulate all of you that participated in this election. Kyagulanyi mu ngeri y'emu yeebazizza abeetabye mu kulonda kuno olw'obutalwanagana nga bwe guli mu bibiina by'obufuzi ebirala nga bironda obukulembeze bwabyo. Abantu 127 okusinziira ku ssemateeka wa NUP be bakkirizibwa okwetaba mu kulonda kuno. Munnayuganda akwatibwako ensonga Akajingo Muhammad Bratas yeekubidde enduulu mu kkooti enkulu mu Kampala ng'ayagala kkooti eyise ekiragiro ekyamangu ekiyimiriza eby'okukuba abantu ebipapula naddala abagoba b'ebidduka pikipiki n'emmotoka, ng'agamba nti kino kikolebwa mu ngeri ya bunyazi na bubbi era kimenya mateeka. Muhammad Kajingo alumiriza nti kampuni ya Russia eyitibwa Joint Stock Company Global Security evunaanyizibwa ku ddimu ery'okukuba ebipapula eri abagoba b'ebidduka abagambibwa nti bamenya amateeka g'oku nguudo, ekikola mu bukyamu kubanga nayo kennyini terina lukusa kukolera mu Uganda. Ono mu mbeera y'emu ategeezezza nti ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa kampuni ekya Uganda Registration Services Bureau URSB kyajjako dda kampuni eno ku lukalala lwa kampuni ezikolera mu ggwanga lino kubanga alemwa dda okulangirira ennyingiza yaayo mu mirimu gy'ekola mu myaka okumala ebbanga lya myaka 5. Ng'ayita mu bannamateeka be nga bakulembeddwamu Kenneth Paul Kakande, Paul Kajingo ategeezezza nti kampuni eno ebbanga mu kiseera bwe bagiweera kontrakiti ey'okutandika okukubisa namba plate endigito yali tekkirizibwa mu mateeka kuba yali eggyibwa dda ku lukalala lwa kampuni ezikkirizibwa mu ggwanga lino era nga teteekebwanga ne mu kyapa kya gavumenti ekiyitibwa gazeeti ng'etteeka bwe liragira. Mu mbeera eno Kajingo ategeezezza nti kino ekiruwo kaakano kiraga obubbi obuwedde emirimu era kyetaaga okuddamu okutaputibwa mu ssemateeka w'eggwanga lino nga bannayuganda bangi tebannabbibwa. Kampani ene babonyabonya eri mu kubakuba ebipapula fines n'efulumya namba plates empya kampani enfu era tuva kugiwaabira kakati mu kooti.
nti nno kampani eyo ebakuŋŋaanyako ssente kuŋŋaanya ssente ennyingi bwe zityo kuva ku bannayuganda kampani ya kicupuli. Lwaki tugamba bwe tutyo? Essookera ddala twataddeyo omusango ogulaga nti kampani eyo yasazibwamu aligestalinga amakampani gonna mu Uganda yagisazaamu, naye ate bwe yamala ogisazaamu yo yasigala ekuŋŋaanya ssente okuva eri bannayuganda era egenda maaso n'okuŋŋaanya ssente kuva bannayuganda. Era tukiwaabidde mu kkooti okulaba nti kkooti etuna mu musango ogwo. Ono era ategeezezza nti waliwo n'ebibuuzo bingi ebyetaaga okwongera okwekenneenya ku namba plate endigito ezifulumizibwa kampuni eyo kubanga waliwo obulambe bungi obukwata ku byokwerinda obutali mu namba plate ezo. Ono era ategeezezza mu musango gwatutte mu kkooti nti kampuni eno ebba bannayuganda okukamala kubanga yeewala n'okuwa emisolo. Ono agamba nti n'engassi ezikubwa abantu olw'okumenya amateeka g'oku nguudo tezirina we zirabikira mu byapa wadde mu biwandiiko by'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwooza emisolo ekya Uganda Revenue Authority mu nkola yaakyo gye kyaleeta ya IFRIZ wadde okuwa omusolo gwa value added tax ogukkirizibwa mu mateeka. Kajingo ono era ategeezezza nti waliwo n'okwekubira era n'okweyagaliza wakati wa ssaabawolereza wa gavumenti Kiyowa Kiwanuka ne kampuni eno kubanga kampuni eyabaga endagaano kampuni ya Joint Stock Security Global Company kwesinzira okukola emirimu bannamateeka baayo bali mu kampuni ya Kiyowa Kiwanuka ate nga Kiyowa Kiwanuka ku ludda olulala ate ye ssaabawolereza wa gavumenti kale ng'okwetaba mu bizinesi efaanana bw'eti kirimu kyekubira. Bw'ati ategeezezza nti kkooti esaana okutunulamu nsonga eno kubanga kino ekiriwo kikwata ku bannayuganda bangi era kigenda kukosa buli omu. Mu musango guno Kajingo asabye kkooti okuyimiriza okukuba ebipapula ku mmotoka z'abantu olw'okumenya amateeka g'oku nguudo mu mbeera eriwo ensangi zino era n'okusolooza ensimbi ku bantu olw'okumenya amateeka g'oku nguudo okutuusa nga ebikwata ku kampuni eno byetegerezeddwa. Amyuka Registrar wa kkooti Simon Zirintuusa Kintu yakwasiddwa ebiwandiiko bya bannamateeka ba Kajingo era nga bo bannamateeka abawolereza ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne kampuni eya KK Advocates bo bategeezezza nti ensonga z'ono teziriimu ggumba kubanga abawaabidde bantu bakyamu. Amyuka Registrar wa kkooti Zirintuusa alagidde enjuyi zombiriri okuteekayo okwewozaako kwazo mu bwangu ddala kubanga kkooti yakusalawo ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu. Ebyo nga biri bityo abasuubuzi ba motoka mu kibiina ekya Association of Motor Dealers beeweze nti bagenda kukunga bannayuganda naddala bali mu mulimu ogwo nti baggale ebibanda bya motoka singa gavumenti ekyusa ku nkola gyegoberera mu kukuba ebipapula ku bidduka byabwe mu nkola eyaleeteddwa empya. Abasuubuzi ba motoka bagamba nti ebipapula ebyaka bakubwa bisukka mu nsimbi za Uganda obukadde 500 okuva enkola eno lwe yatandise okuteekebwa mu nkola ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Kamunvi Charles ssentebe w'abasuubuzi ba motoka mu Uganda mu kibiina ekya Association of Motor Dealers ne Isaac Balunda memba mu kibiina kino bategeezezza nti wadde nga gavumenti yasazeewo okuteeka mu nkola engase eno naye ekyalimu ebirumira bingi ebyetaaga okusooka okwekenneenya. N'aba ne express penalty za $5,000,000 bw'anajjanza omutransfaringira emmotoka ajja kusasula $2,000,000 ne $5,000,000 byogera transfer kubanga emmotoka eyo tojasobola gikola transfer ng'eriko express penalty system ejijjako automatically so kiba kitegeeza bwe mba kubanja 2 ojja kujja n'25 bwe baba kubanja 10 ojja kujja na $3,000,000 olwokotwala emmotoka tugamba nti kigenda kukosa nnyo bakasitoma naffe kijja kuba kiri mulimu kubanga first of all kasitoma ajja kuba tamanyi kati gwe omuseeko penalty omuseeko ne interest sente zibeere nnyingi nnyo emmotoka zirema abantu bano tusaba gavumenti esooka eyimirizeemu mu nkola bwe batayimirizza biyimirizeemu okusasula omusolo. Isaac Balunda agambye nti mu nnaku 5 zokka ng'enkola eno eteekeddwa mu nkola baakafuna emisango 378 ku mmotoka zibamala okutunda edda wabula nga kaadi zaazo zikyali mu mannya gaabwe era nti gavumenti ebabanja obukadde obusukka mu 10 mu bipapula byayo.
babadde bakola mulimu gwa Uber ng'alina motoka ayanjula emitwalo 2 wa mukama we nga mu nnaku 2 afunye epapula ya $1,800 kakati driver abadde avuga Uber ng'ayanjula emitwalo 2. How do you expect them to meet esente z'alina okuwa mukama we? Kiba kitegeeza nti ye mu bizinesi okoze eki omugobi omugjeemu. Ekirala kakati oba oyagala Success Motors essaawa zino zisule $1,014 mu nnaku 5 leero obadde lunaku lwa 5 kampani obeera oginyigiriza nnyo ku misolo gye tusasula ku mmotoka nga tuzitunda engeri tuwolamu emmotoka zino nga tuwa bakasoma baffe. Dr. Thaddeus Nagenda ssentebe w'ekibiina ekit'abasuubuzi ba moto ebasuubuzi mu Uganda ekyakasiita n'omwogezi waakyo Haji Issa Sekitto bagambye nti enkola eno singa teyimirizibwa entambula y'emirimu yandikyankalana. Bingamba imiri abasirikale bangamba jangu omusirikale ne mugobere system kati yenkutte kimenya amateeka g'ekitaala ngenda kujjawa machine njigambe nkwegayiridde tonkwata kwata oli omusirikale andagire waliwo ebintu ebikolebwa gavumenti nge olabira ddala nti ekoze kyeyo eyo diiru yali nfa okuba olubereberye twababuulira waweerewo okuddamu okusisinkana tulabe nti enteekateeka eno bukyanga etandikibwa biriwo ebirumira. Mu mawulire ge twakafuna gavumenti ya Uganda eyimirizza okuteeka mu nkola enkola empya ey'okukuba ipapula ku mmotoka z'abantu olw'okumenya amateeka g'oku nguudo. Obubaka obuyimiriza enkola eno obufulumiziddwa minisitule y'ebyentambula n'enguudo ng'eyita ku kibanja kyayo ku mutimbagano gwa X ng'eraga nti okutandika n'ekiro kya leero enkola eno egenda kuyimirizibwa okumala ebbanga gavumenti esooka ebeeko bye yeetegereza. Obubaka buno bunnyonnyodde nti minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala wakufulumya okulambika okusingawo ku nsonga eno. Okuva enkola eno lwe yatandika okuteekebwa mu nkola wabaddewo okwemulugunya kungi okuva mu bagoba b'ebidduka olw'omutemwa omunene ogw'ensimbi ez'engassi ezibakubwa nga abasinga basibira mu mitwalo 6 mu ngeri ey'okunyonyoota bannansi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okuyambako omulala okutyoboola eddembe ly'omukyala nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Era singa omuntu yenna akwatibwa mu kikolwa ekyo nga yayambyeko mu mbeera emu oba endala eyaleetedde omuntu omu omukyala ne bamusalako ekimu ku bitundu bye ebyekyama, omuntu oyo n'atwalibwa mu kkooti asobola okusibwa emyaka egitasukka myaka 5. Obwakabaka bwa Buganda buzizzaawo omuti ogw'omuwafu ogw'ebyafaayo. Ssekabaka Walugembe Muteesa Mbereberye mwe yatuula mu 1875 n'omuzungu Henry Morton Stanley n'awandiikira n'abakyala wa Bungereza okumuweereza abazungu bajje kuno okusomesa abantu be okusoma n'okuwandiika. Ebbaluwa eno yali ya byafaayo nnyo kubanga ye yafuuka entabiro era ensibuko y'okusoma n'okuwandiika mu Uganda. Omuwafu guno okusangibwa ku ssettendekero wa Kyambogo era nga gwagwa mu mwezi ogwokubiri omwaka ogwedde 2024 oluvannyuma lw'enkuba Bikoche yalimu n'ekibuyaga ow'amaanyi eyafudde emba mu kiseera ekyo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yassaawo akakiiko akakulemberwawo omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero wa Kyambogo Professor Maria Goretti Nassali Musoke kakole ku ddimu ery'okuzzaawo omuti guno wabula nga kaweebwa ebiragiro eby'okuzzaawo omuwafu ogw'ekika ekyo kyennyini eky'omuti ogwagwa gwennyini. Wabula bano batuyana nnyo okubanga bagezaako okumerusa amatabi agaava ku muwafu guli ogwagwa emirundi 3 naye baayiwa nsaano ku mazzi era essubi ne libagwamu. Oluvannyuma baasalawo okufuna endokwa okuva ku miwafu egiri ku ssettendekero oyo naye ne batya nti giyinza obutaba gya kika kyennyini eky'omuwafu ogwagwa era akakiiko kafundikira kasazeewo kakole kye bayita okujja endagaluse oba DNA wabula ensimbi ne zibalemesa ekintu ekyayongera okubamalamu essuubi. Wabula essanyu bano lyabula okubatta bwe baali balambula ekifo awaagwa omuwafu guno ne basangawo endokwa 7 olwo abamu ne bagamba nti Kabaka Muteesa abajjukidde.
endokwe ezo bazitwala mu kifo awalabirirwa emiti nezirabirirwa bulungi ddala era nezikula olwaliro bajjeeyo 2 emu n'esimbibwa ku ssettendekero wa Kyambogo ate endala n'etwalibwa mu lubiri lwa Kabaka Ebbanda. Bw'abadde akulembeddemu okusimba emiti gino minisita wa Kabaka w'ebyobuwangwa ennono n'embiri ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala asabye abantu bakuume ebyafaayo. Omuti guno gwa byafaayo ate emirundi mingi b'Abafirika tulina ekizibu ky'obutakuuma byafaayo n'olwekyo twakirabanga kya nsonga okukola enteekateeka okuzzaawo omuti kubanga olwaliro bwe twongera ku byokusoma oba obugunjufu obukwatagana n'ebyokusoma awo ke tulabanga ekyokusaagirira we bwatandikira. Twebaza nnyo obukulembeze bwa Kyambogo University tukwatiddeko nnyo. Njagala kubasaba emiti egisimbiddwa bagirabirire bulungi ate kitubeerera ekyokuyiga nti tuteekeddwa okukuuma ebyafaayo oba oli awo nga bwe baga nti atamanyi gy'ava kiyinza okumubeerera ekizibu n'okumanya gy'alaga. Ayi Katonda kuuma Kabaka. Omumyuka wa Vice Chancellor wa ssettendekero wa Kyambogo Professor Maria Goretti Nassali Musoke eyakuliramu akakiiko akabadde ku ddimu ery'okuzzaawo omuti guno yeeyamye okukuuma omuti ogwo. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda ne University ya Kyambogo kubera nti batwesiga ne batuwa okukola omulimu guno kakasa nti tujja kukola okumanya. Nsooka twasaba University omuti ekuteekeko fence nekkiriza era tugenda ku fensinga ate kati University engineer y'omu ku bamembers baffe aba committee era University engineer ataddewo omuvubuka oyo ekirabiro kubera nti nabeera alabirirawo ate naffe ffennyini twetaddeko omulimu nti tulina okubeera nga tulabirira endokwa ezo singa titwafaayo tezaalimeze. Omulangira Senfuma Timothy omu ku bali ku ddimu ery'okuzzaawo omuti guno agambye nti essanyu lyabula okubatta nga balabye ku ndokwa ezo. Twasanyuka nnyo era wamagwe ne tubiibya namu nga abamu ne tukaga nti bajjajjaffe ddala weewaawo batuluŋŋamizza naddala nga nze eyakulirako ekitongole kya Bene eky'ebyobwambuzi mu ssaza Kyaddondo najja n'ensanga ekyafaayo ku muti ogwo nti gwonna gumaze okukala n'amatabi gonna kwasigalako akatabi akatono akabisi ne mbategeeza bannange nti obwo obubaka obutuweereddwa nti omuti gwa Ssaabasajja Kabaka guno gujja kuddawo era gujja kumera. Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Maxson Oboth awadde bannayuganda amagezi nti beewala ebigambo ebisasamaza n'okusiga obukyayi n'ebirala ebiyinza okufuuka ebyobulabe n'okutabangula eggwanga lino gye bujja. Ng'ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lw'okujja empapula esaba okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ky'NRM ku kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina agambye nti abantu basaana okwegendereza bibassa ku mitimbagano n'ebirala biboogerera mu bantu abangi kubanga biyinza okutabangula eggwanga lino naddala nga twolekera okulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. We are working with the police to make sure that the continued terror threat are overcome and of course from now border to border Uganda is secure. Jacob Maxson Oboth bw'abuuziddwa ekimwagaza okuddamu okukiikirira abantu ba West Budaama ategeezezza nti waliwo ebintu bingi ebyenkulaakulana byatandikako bye yeetaaga okuggusa era nga talabayo mulala ayinza kubimaliriza. Ebyo nga bikyali bityo omumyuka asooka owa Ssaabaminisita wa Uganda Rebecca Alitwala Kadaga naye alangiridde nti akomawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kamuli mu paalamenti y'eggwanga. Kadaga ategeezezza nti naye alina byatandika bingi ebyetaaga okumalirizibwa okuli eky'okuzimba ekisaawe ekya Kimaka International Airport nga kisaawe kya Nnyonyi ng'agamba nti kijja kuyambako abantu b'omu buvanjuba okwewala okutindigga olugendo okugenda ku kisaawe ky'Ennyonyi eky'Entebbe. Kyagala airport y'Ejjinja ezimbibwe mu kisanja kino twagitandikako era kati batandika okugisimba naye ekibulako tuli kugoba ettaka okugattako ettaka erya UPDF okugattako ettaka erya agriculture n'erya Ministry of Forestry tube ne runway ya kilomita 3 n'ekitundu tusobola okuleeta ennyonyi nga eyambiri landinga Ejjinja kibeere nti omuntu ava Karamoja agenda e London teyeetaaga kujja Ntebe akomawo Ejjinja n'alina ennyonyi n'agenda Amsterdam n'agenda wantu. Mu balala bajja empapula ezisaba okuvuganya ku kaadi ya NRM kuliko eyali omubaka wa paalamenti Charles Ngabirano ayagala okuddamu okukiikirira ab'e Rwampara East, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Gomba Sylvia Nayebale. Fiona Naku avuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti akiikirira abavubuka ku kaadi y'NRM naye yaliko minisita ow'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi era nga naye asuubiza nti agenda kutuukiriza bingi by'ataatuukiriza we yabeerera mu paalamenti y'eggwanga.
naleka project nize nali ntandise za government ez'amakubo amasanyarazi amadwaliro zona wenazireka weziri ngenda kuraba nti ntandikira wena akoma ndabe nti zona genda mu maaso ekirala nali ntandise project nene y'omwani kati ekoze bulungi nnyo abantu sente balina ngenda kwa project eno tujongeza mu maaso tukole processing bintu bina bitwagala okukolera nnyo sooka nga chairman wa NRM wa Buganda tuli mu kaweefube okusobola okuzza Buganda mukimanyi bulungi nti constituency zisinga zatugendako ku constituency 15 eziri mu Buganda National Resistance Movement yawangulako constituency 31. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi, abantu 158 be bajja empapula olwaleero okuvuganya ku bifo eby'enjawulo okuli eby'obubaka bwa Parliament ne ssentebe wa disitulikiti, era kaakano omuwendo ogwaba akasaba okuvuganya ku kaadi y'ekibiina ekyo mu nnaku 6 gutuuse ku bantu 2258. John Fred Donald Trump, president wa America, akamirwa bina alangiridde nti America ekoze endagaano y'obusuubuzi ne China okumalawo obunkenke wakati w'amawanga gombiriri. Okusinziira ku President Trump, China ekkiriza okuliikiriza kampuni za America eziweesa ebyuma nga China egenda kuziguzanga ebyobugagga eby'omu ttaka ebitatera kulabikalabika okuli n'ekyobugagga ekya magneti. Oluvannyuma lw'ennaku 2 ez'enkalu wakati wa America ne China mu kibuga London ekya Bungereza, America nayo ekkiriza okuyimiriza enteekateeka zaayo ez'okuwera abayizi abava e China okufuna visa ya America okusomera mu America. Trump ng'ayita ku mukutu gwe yatandikawo gwa Truth Social agambye nti kaakano endagaano wakati wa China na America ewedde ekirindiriddwa kaakano kwe kukakasibwa ye nga president wa America ne mukulu munne owa China Xi Jinping.